Omukunja atasera nga bakamenya ennyumba gy'abadde azimba King Shiba. Kunja simuwuliza. Kunja nawulirako nti bamuwa ssente akuzimbira ennyumba yaggwa. Yayiwa matiriyo n'ennyumba teyazimba. Alright, ebibuuzo bingi answer zo nti ni Shiba tetujja kusooka kunnyonnyola ani amuli emabega lwaki batandikiddeawo era lwaki bawetedde mu mukunja. Kati ekituufu kye kiriwa munagana kye njagala otule okalire omanye okuva lunaku olwaleero bwetwogerera King Shiba yafunye addamu okuba nga muddaalula ekintu ekyalabika nga kirungi nawe osobola okuba nga omulaba nti at least ko ate yadde alabikirako si yadde actually alabikira ddala bulungi nnyo ekintu ekitambula bulungi. Kale bw'oyagala okumanya information naawe alina endowooza eyo nti omusajja alya ssente teyalya byonna njagadde okuba nga mbikuwa olunaku leero ekyo nakyo tukimalirize. Ennyumba eyogerwako omusingi gwatandika actually ettaka lyagulwa era mwe abamu ku batula bano Konda Boy mwe mwasinzira eyo gye musinzidde akasente ne mukaweereza ate ettaka lisobola okuba nga lyagulwa ne libirawo n'ennyumba n'etandikibwako. Events nnyingi nnyo ezaddako awo naye nga ebyaddala bwe kuba kulya kasente emboozi eno egenda okutulaga mukunja alya ssente teyalya ssente. Tujja kwongera okuba nga tumunoonyaako. Shiba avaayo akola interview n'omusajja ayitibwa Thunder Media. Interview yadde mpanvu nnyo naye kano kapaati abantu abasinga ndaba bali mu bbanga bavuma bayombayomba akali mu kubanga katambula ku social media z'abantu ab'enjawulo babloga bagamba nti omusajja yalya ssente z'omwana ezaasondebwa ezaali ez'ennyumba. Ekituufu abantu bamala okusonda ssente baatandika okuba nti nesooka omakamaleyo n'emboozi zijja nkuwulire. N'osima omusingi n'okiggala kati simanyi oba asula mu musingi mukunja vaayo otangaaze ensonga zino tubulire ssente za King Shiba ze baamuwa ozitiika. Mwezi gw'10 omwaka oguwedde Taata wange we yafa maama yaaliwo. maama we abeerawo King? Maama wange simanyi waabeera. Ennyumba yaggwa. Yayiwa matiriyo n'ennyumba teyazimba. Yakoma ku matiriyo. Yayiwa sementi mabulooka musenyu naye tebyaggwa. Ye mukunja kyogamba bamuwa ssente n'ayiwa yakoma ku musingi oba bamuwa za musingi zokka. Mu mwaka gwa 2023 ebintu bingi nnyo ebya happeninga gwe atambula naffe wamma ya subscribe kati gwe yakatuyingako naawe sooka subscribing olw'ensonga ebinyuvu n'ebyewuunyisa ate kuba oli awo okumanya n'okutegeera byonna bisibuka wano wennyini ku mukutu we tusinzira. Kati events nnyingi nnyo ezaliwo mu bulamu bw'ono omukyala era mwali okulinya ennyonyi agenza akoze kino ABCD 2024 n'akola ekivulu ekyali successful awatuba oli awo buli kimu ekitambula ddala bunnyo. Ennyumba eyo essimbi ezoogerwako ze baliisa musajja mukulu yazirya teyazirya. Bwe bamala okuba nga bamuwa ssente ennyumba yatandikibwako okuzimba neera akasente tekaasobola kubanga kamala nga omanyi ebyokuzimba bikubira naddala ssente abaali bazimbye abandaba tusobola okuba nga tukkiriziganya era omusajja mukulu ennyumba yatuuka n'agiwummuzaamu. Then waliwo feezi y'okuddamu okuzimba mu collectinga akasente era kyenyinza okugamba nti bano abagamba nti ssente yazirya nedda buli era ennyumba eyo bw'ogendayo abaasonda ssente ebintu byonna ekisinga okuba nga kirungi nnyo byali ku record nti yagambanga nti tulinawo obukadde 2 tulinawo akadde kamu tulinawo emitwalo 10 zikoze kino na kino era bino ebintu bw'ogenda n'obalirira osobola okuba nga okkiriziganya nange ennyumba gyeri. Ennyumba eyakooneddwa eri mu kubanga etambula yeyamukunja yali atandise okuba nga azimba abajjukira omwaka ogwedde we yali alwadde ebintuntu mu ekyo ekiseera ekyaddako awo yali agamba nti azimba mansioni abaana ba family gye bagenze ne bakoona. Mu biseera ebyo ebintu bingi nga bimaze okuba nga bituukawo ennyumba yazimbwa naye teyamalirizibwa kyekigambo ekituufu. Ekigambo ekyandibadde ekirala nti lwaki teyamalirizibwa awo mukulu yalina okunnyonnyola awo nange simutera mu mugongo lwaki ennyumba teyamalirizibwa. Ensimbi zaggwawo ddala nga kituufu tebaddamu kusonda ndala oba ye kennyini naye olwaggwawo n'awummuza engalo awo nno yaba alina okunnyonnyola. Kati bwewegendereza Shiba ate ndabanga omukyala amuli emabega ali mu kubanga ayagala kwetera mu mukunja naye nga teyeerabidde nti omukyala Shiba kyali mukunjandoza naye alinako ebitundu percentage ennene nnyo naddala buli muntu eyamulabira ku kamera omukyala agamba nti agenda muddaabula ebyo byonna byayagala okuba nga akola ate mukunja yali tanda gwezikuliiko yali musaale nnyo okulaba nga oba oli awo siteepu etuuka awo weetuuse. Omukyala nategeddeko omukyala oyo alabika nga ayagala kujja mu mawulire
naye nga enzija yagala okujjamu yakulaba ng'alabisa musajja mukulu oba oliawo ng'alina ebigendererwa ebirungi eri Shiba ndowooza yandibadde abikolako olw'ensonga nti ennyumba essaawa eno n'ettaka gyebiri jjukira bye tugenda tutambula nabyo era tasobola kera kumakya n'agamba nti ebyo Mukunja yabibba ettaka ly'omukyala gyeriri erya Shiba n'ennyumba we yakoma wonna we yakoma nayo gyewali era oba oyagala obujulizi ebintu bino biri ku internet gwe ddayo emabega olaba obutambi oba nagwe osobola okuinboxinga wano tetugamba nti paati ennyumba eri wano gendawo gwe abakakasa tetugenda kukubira olw'ensonga tetugendangayo naffe tetuludde okugendayo okuvannyuma lwaffe ezezezo abagize batugobera ebyo byonna mwabiraba bungi wabula gendayo ffe tukulagira oba nja kukulagira otuukewo ogambe nti ettaka jjukira terisenguka n'ennyumba tegenda senguka kati byonna ebiddako awo emboozi eno yannyumidde omusajja mukulu Thunder gye yakoze era nsaba olabemu ka interview Shiba obulamu bwe buli butya naki kyaliko essaawa eno wetwogera muggyeko byonna ebibadde ebirala bigenda mu maaso. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu eby'enjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyo era nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru buntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Nawulira abeera mu Katanga. Mu Katanga Wandegeya. Mama we gy'abeera. Kati yo ogenda n'omulabako. Sinategeera bulungi w'abeera. Ye nga maama we takunoonyaako n'agamba omwana wange. Tenategeera bulungi w'embeera. Naye nga ye embeera gy'olimu maama we agimanyi. Weetaaga kuntwala wa jjajja. Weetaaga kutwala wa jjajja? Jjajja ye ali luddawa? Ali Ntebe. Ntebe sayidi ki? Omanyiyo? Kubayita. Bayitawo kubayita. Bwe tugenda kubayita ne tutuukawo like osobola okumanyawo nti nno we wano ewaka wa jjajja. Osobola okumanyawo n'otutwalawo. Famire yo abo oba abantu bo maama wo jjajjaawo maze ebbanga ki nga tobalabako? Ebbanga si ddene. Ddeneko naye si ddene nnyo. Kati sokoleke Shiba lino lyonna ebbanga lyomaze like nga toli mawulire toli mu ki baali bakunoonyezaako abantu bo ne bagamba katunoonye omwana waffe oba ali ludda wa ali mu mbeera ki? Tebakunoonyangako. Bampita Maama Shagya wano ku TikTok. Nze ayina Shiba oyo. Shiba namufuna mu mwezi gwali ndowooza gwa mwenda. Olugendo twamufuna embeera mbi nnyo kubanga twamugja Makindye nga yaddamu buto okutabuka nga vidiyo we munaaziraba. Ne tumufuna waliwo omukyala eyamufuna n'amutwala mu rehab era twamuggyako ku TikTok. Bwe yamutwala yamalayo omwezi gwali gumu then n'amala n'adda mu mikono gyange. Kati tubadde tutambula olugendo luno okuva we twava ng'era bwe mumulaba byonna ali ku ddagala amira eddagala obulwadde obumuluma bwonna bwonna buli under treatment. Bulwadde ki obuluma King? Ayinako naye nga abasinga bamumanyi afuna bulungi eddagala. Kati akirala ayinako obuzibu yakolesa ebiragalalagala. Kati naye nga omutwe gwafunako omuntu katono nnyo jjajjaawe gy'abeera.
abantu bano waba followinze koko okumanya nti nno jjajja ali wano maama ali wano. Kati Shiba twamutwalako ewa jjajjaawo omwaka oguwedde. Wajjajjaawe twagendayo. Naye jjajjaawe twatuuka mugonvugonvu. Abeera Ntebe. Shiba amanyiiyo. Shiba ye yatutwala yennyini. Shiba amanyiiyo. Zibu n'amagulu gano. Mulwadde oba wa sukaali yafuna amagulu naye tatambula. Nituba ng'ewajjajja wa Shiba yagendayo naye ng'essaawa eno tunoonya maama wa Shiba. Maama wa Shiba ngambye ayinza ateeberezebwa okubeera mu Wandege y'omwo bayitamu Katanga. Angambye mwateebereza maama wa Shiba okubeera nga mwali. I think ati maama Shiba waba akulabyeko akuwandiikireko oba atukubireko kutyala Shiba anoonya senga tusobola ofuna oyo omwana wa bwe tukola okunoonyereza ng'omwana wa Shiba oyo omuto omuwala bw'aba nga tali mu mbeera nnungi gy'ali. Shiba omwana oyo mba nsaba ne bamumpa n'abeera ne Shiba omwana nze nja mulabira muzzeeyo okusoma eno kubanga Shiba wabeera waliwo essomero. Mwana wa Shiba oyo abeerenga kale Shiba abeerenga alina omuntu amuli okumpi omu ku baana be, ekyo nakyo nandi n'abeera ng'omwana abeera ne Shiba kuba Shiba wabeera walungi. Obulamu n'abanga ne Shiba butambuza. Shiba agenda atandika okusoma eby'emikono. Abannaaye neeyo gundi weeri. Lwapa abadde mugonvugonvu naye agenda atandika kati namutaddemu amaanyi njagala atandike. Bataata b'abaana bano wangi Shiba Sijja bimanya. tajja bimanya. Agambye mbu tajja bimanya. Kati Shiba ye ayagala ki? Shiba ayagala nnyo eby'okuyimba. Shiba oyagala ki? Oyagala kuyimba? Tukuzeeyo mu studio. Agambye ayagala kuyimba ayimbe omuziki gwe gwasinga okutegeera. Shiba akuyimbiddemu omuziki. Mukwatayo ka video agenda kutuyimbira mu Cooking Shiba ye kuba ye ndongo ye akyagyewulira. Kati neyo nenkowoola abantu bambi ng'olina studio ng'osobola okurekodinga Shiba. Nange mututuukirireko kubanga Shiba amanyi okuyimba nno ebya ddala. Naye kati nze engeri gye yakuba endongo n'agenda n'e Bulaaya. Aba amanyi. Nze engeri gye siri mu ggwanga ebintu ebisinga neetaaga omuntu nange nga bw'owazze n'onkwatirako. Kati bambi omuntu aliyo yenna nga asobola okuteeka Shiba mu studio. Ate nange naakwatayo akatono kensobola n'enkawaayo Shiba adde mu kuyimba kubanga akwagala. Bambi twagenda kuyimba Shiba ye kuba akwagala alaga akwagala nnyo 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 nnyo. Kale mami tweyanze otutangazaamuko. Ne Shiba kamala okunywa wano kajuyisi ke. Shiba yeetaaga okumanya famire ye. Shiba alina abaana nze abaana ba Shiba mmanyiko babiri simanyi n'amannya gaabwe. Angambye alina abaana 3. Abaana bali luddawa? N'abaana bennyini nabo ekyova olaba nakunoonyezaako tunoonye famire ya Shiba. Njagala mbeere nga mmanyi Shiba nga Shiba muyina naye nga mmanyi abantu be we basangibwa. Nze sirina buzibu kubeera naye naye njagala mmanyi abantu be basangibwa. So omulamwa gwo Shiba baba afunye obuzibu nti nyina wensobola okubajja. Okay. Kale maama tweyanziza otutangazaamuko. So Shiba ongambye bamutwalako mu rehab? Yes sir. Ne bamusiibula bulungi. Bamusiibula bulungi. Kale maama. Namusiibula bulungi nnyo. Kati nyina omukyala Madam Liza ali mu ujabeera yamundabirira mukyala mukulu. Alina orphanage. Shiba gy'abeera era bakwatagana bulungi nnyo kati alina okujja afuna eddagala okuva e Butabika. Afuna eddagala ebitabika buli mwezi balina empiso ze balina obbakuba. Nyina abasawo b'enkwatagana nabo abasawo abalungi. Nyina musawo bbiira be bannyambako. Afuna eddagala nti nga wayina oddifuna.
ne bamukuba empiso buli mwezi ne bamuwa n'eddagala eddala erisobola omukaaminga down n'aba nga tadda ku street ekirala Shiba ebiragalagala yabivaako talina kyakozesa mukama nga mulungi talina kyakozesa nga ow'omulaba ate Shiba wampisa era bw'afunamu amaanyi ng'ali ewaka Shiba akola emirimu